Muhoozi wamanga sinnaba kwebaka nanti ngenda kwebaka. Manyi nze nakutte ttende era mubogenda okuyigiriza olunyankole nze mwendi. Nze wano njogera ng'omwana wa Sergeant eyalwana ne kitaawo mu lutalo. Taata wange Ndugga Fred, details bw'oba ozaagala nja zikuwa. Yalwanira mu kibinja ki, yali akola bulimo ki mu busirikale. Wamanga sinnaba kwebaka Muhoozi darling. Ogenda kutaddiba eri mutwe n'abasiba abalala abakwatibwa ebyobufuzi. Nze mbuuza nti osaliddewo ddala bannayuganda abavubuka bamalire mu makomera. Omulembe gwaffe ogutte tumalire mu makomera. Nze mbuuza ssebo, bw'ogenda okufuga gwe togenda kukkiriza muntu yenna akwesimbako akuvuganya? Oba constitution akawaayira akalimu nti nno buli munnayuganda alina eddembe ly'okulonda omuntu gw'ayagala mugenda mwakakyusa. Amendment sezo nga saazimanya. Constitution neeyo kanjogeremu naye nga honorable nyinza okuba nsabuka nnyo. Kanjogeremu nga honorable Nalukoola. Kaakati Muhoozi wamma nkubuuza. Kaakati golowooza okukola constitution eyo nga kitaawo amaze okuyiwa omusaayi gw'abannayuganda eruweero. Gwe wali olaba nti kyali kikyamu okuteekerawo abantu eddembe lyabwe ng'ate nga lisibuka ku constitution eyo gye mwakola? Kubanga okimanyi bulungi nti eyo constitution yakolebwa kuyiibwa musaayi gw'abannayuganda. Akakadde kamu kaagenda. Muhoozi taata wogwe ng'oli Sweden olya pizza na makoroni. Bazadde baffe ng'omuli n'owange Fred Ndugga Sergeant yalwana ne kitaawo. Era bw'alwana ne kitaawo nze taata wange teyafuna mu mirembe gino gye mwaleeta, yafa mangu nnyo immediately ng'olutalo luwedde. N'olumba olwamutta naguno gwakambuuza abantu bange bambuulire taata yafaaki. Tewali kye bayinza kukinnyonnyola kubanga baŋŋamba mu biseera ebyo abavubuka abeetaba ne kitaawo nga bannayuganda abamu abaava mu lutalo olwo bwe baavanga mu zi baalakisi taata wange mwali mwamugaba mubende mu baalakisi. Agenda okukomawo ko ewaabwe ekyambogo okubuuza ku bakadde be. Bw'agenda okwebaka bagenda okumunyeenya nga mufu. Ekyo si kye kyalibadde ekikulu. Kasita abanga Uganda eyina emirembe. Kale naalisanyuse nnyo nti taata wange yalwana naye emirembe ne gijjawo ne gibukana. Kaakati nze nkubuuza ng'omwana wa Sergeant Ndugga Fred, Edi Mutwe yakoze musango ki ne banna abalala abali mu makomera? Kubanga constitution ya Uganda egamba nti buli munnansi ayagala okubeera mu bukulembeze emuwe bbeetu ne weesimbawo n'ovuganya n'abo abaasazeewo okubeera mu kifo eky'obufuzi bonna. Kakati nze bwe neebuuliza nti bali abagenzi bwe matta mu lutalo baaviiramu awo? Baaviiramu awo era nti tugambe nti mwe mwali muyisaawo byammwe? Mbuusaamu Muhoozi. Mbuusaamu Kaneiruggaba. Mbuusaamu oŋŋambe nti kali kaali kawaani ffe twali twagala tubatte mmwe bannansi then ffe tuggulewo embeera eyaffe. Naasanyuka ng'onziseemu naye kanve mu bya Nalukoola, free Edi Mutwe and all political prisoners.
muhoozi nze nakutte ttenda